Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga Face to Face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Leero ndi ku baami. Abaami obadde okimanyi nti omusajja yenna mu nsi muno ayima mu biti bya mirundi esatu oba nkiyite the 3 types of erections. Buli musajja mu nsi muno areceivinga oba ayima mu bika bya mirundi esatu. Leero ngenda kubannyonnyola oba ngenda kubabuulira engeri abasajja gye bayimamu. Okuyima tekuli kwa kika kimu nti bomu omusajja alina kuyima bw'ati omusajja ayima bw'ati, no. Triggers ezireetera emiyimo gino eno gya njawulo. Ngenda kuborrowingako oba ngenda kweyazikako ku bigambo by'Oluzungu kubanga ebigambo bya then nkinnyonnyole mu Luganda nga maze okyogera mu Luzungu. Naye sooka tulabe omusajja engeri gy'ayimamu. Omusajja yenna ng'alina ekizibu ku mugongo, ebiseera ebisinga kizibu okuyima lwaki? Kubanga nerve signals ezitambuza oba signals ezitambuza obubaka mu mubiri gwo. Signals bwe bubaka, I think, right? Obubaka mu mubiri gwo. Okubeera ng'omubiri gwo gufunctioninga nga bagulina okufunctioninga naddala ku nsonga z'omuyimo. For example, the signal starts mu mutwe, oba signal etandikira mu mutwe, then nekkirira wansi ku spinal cord, ng'eyita ku spinal cord, all paka down wano mu pelvic area yo, then awo n'eryoka ewayaringa ne erectile tissues zo, then omusaayi ne gulyoka ate guyingira mu kasoloko nga gugenda mu veins zo ne kalyoka kasituka. So singa weesanga nti olina obuzibu ku mugongo, osobola okubeera nga tosobola kuyima, oba abasajja abamu abalina obuzibu ku mugongo, osobola okuba nti n'okulwawo okumala kisoboka. Lwaki? Kubanga ate ku spinal cord eyo kwe kumu tulina akafo ke tuyita ejaculatory activators. Ejaculatory activators. Kano kakuyambako ku nsonga ate za kusammula. Kati waliwo abasajja nga ate okuyima kizibu because of the spinal cord, kyokka ate n'obeerawo abasajja nga ate okusamula kizibu era still because of the spinal cord. Akafo kano ke bayita ejaculatory activators kasangibwa wansi ku kye tuyita tailbone. Temungamba nti mbijja wasiri musawo, I do research. So temugamba musawo no, I do my research n'okubisomako. So akafo ako singa obufu obubaako obuzibu ku mubiri gw'omusajja, omuyimo gulinza okubeera nga gukyankalana oba nga tegujja bulungi. Awo wava kiri nti siina maanyi ga kisajja, nnyima naye sisobola kubeera nga like holding omuyimo gwange, kubanga ate bw'omala okuyima, oluusi okuyima si kye kizibu, but okuguwangaaza kye kizibu. Oluusi n'oyima naye ng'ate okukasuula kye kizibu. For example, waliwo abantu abalina kye tuyita delayed ejaculation. Delayed ejaculation y'embeera y'omusajja okubeera nga bw'azina tagwa ne bw'aba ayagala okugwa. Waliwo omuntu alwawo mu mala waliwo omuntu alwa mu mana nga ye bw'aba akuzina tagenda kumala gagwa. Naye nga waba agambye nti njagala agwa, it is okay nti kati mmaze mpulira omukyala akoye nange njagala kumaliriza, just a switching zina wiring obwongo bwe ku kintu ky'ayagala oba n'afokasinga ku kukuzina n'asamula mu dakiika nga 2-3. Naye waliwo oli nga ne bw'agezaako byonna ng'awulira ayagala kale amale, it is barely impossible nga tekikolewe nga tekisoboka. Kati oyo gwe mpita omusajja alwawo okumala. Tuddeyo ku musajja agwa amangu, aye tuddeyo ku musajja emiyimo gy'oyitamu oba ebika by'emiyimo by'ofuna byonna ng'omubiri gwo gubireceivinga. Ekisookera ddala tulina ebika by'emiyimo bisatu ng'ogusooka mu byo. Tulina omuyimo gwe tuyita psychogenic erection. Guno omuyimo gukwatagana na bwongo bwo. Abasajja nabagamba kizibu nnyo okubeera nga awulira alina emotions ezo ng'abakyala ze tuyina nti simanya n'owayaringa obwongo bwe, simanya n'okolotya, no. Just ng'omuntu bw'onaabeera awo n'okuba akafaananyi, n'okubulatinga akafantasy world ko akatini, n'okuba akafaananyi ng'olina omukazi awo gw'ozina, n'okuba akafaananyi ng'omukazi atambula ebbere liri wabweru, yenna ajja gy'oli akugamba ddaddi iyo gizina. N'okuba akafaananyi ng'olaba emmana y'omuntu, ebyo just obufaananyi. N'okuba obufaananyi ng'olaba olina omwagalwawo n'ojjukira omukyala gw'olabye ng'atudde ku mmotoka ku gundi ku ppiki ng'akabina kalabika, n'ojjukira omukyala gw'olabye ng'atambula amattako nga geenyeenya. It is all in your brain. Kasita obwongo bwo bubeera nga bulowooza ebintu ng'ebyo, otandika okufuna omuyimo oba oyima. Ogwo gwe muyimo ogusooka gwe tuyita psychogenic erection. Kati then ne tubeera n'omuyimo ogwokubiri mu basajja oba ekika ky'omuyimo ogwokubiri mu basajja nga guno ate gwo
Omuyimu ogwokuli baguyita reflexogenic, like reflexogenic nga bw'olaba reflexes z'omuntu. Guno gwe ye muntu okuyima nga bamukutteko. For example, nti omusajja osobola okubeera ng'ogezezzaako mustimulatinga ne bigaana mu bwongo, ngezezzaako omwetega omulaga ebbeere okukola biki we bigaana. Nsobola actually no video yadde y'abasajja okutegeera engeri ebintu gye bitambula gye bali. Naye ate kya buvunaanyizibwa nnyo naawe omukyala alina omusajja naddala nga omusajja we alina ekizibu ky'okubeera ng'amala mangu oba nga tayima bulungi. Okubanga okawuliriza kuba kagenda kuwa omwaganya okumanya engeri gy'osobola okumanipulatinga mu not in a bad way. So okumanipulatinga omuntu mu mbeera embi no. Okumanipulatinga mu omulimu gw'omusajja gwo n'obeera ng'osobola omuyambako okuwangaala. Ti bwe nkawulira nga kagonderera nkola kino. Bwe nkawulira nga tikayime bulungi nkola kino. Bwe mpulira nkanaatera oggwa nkola kino. Instead of okuliringa ku musajja yekka buli kimu abeere ng'akyekolera osobola omuyambako n'obeera nga naawe oguggusa. So nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe reflexes zineno zikola mu mbeera bweti nti for example omuntu n'omukwatako ne yeekanga n'ayima yo gye bayita reflexogenic erection ogwo gwe omuyimo namba 2 kati tuyina omuyimo namba 3 and every man experiences oba buli musajja ku nsi kuno experiencing emiyimo gino buli kiseera buli lunaku in your day to day life oyagala tuyagala these are the things we go through oba you people oba you men go through oba you men like pass through like bye bintu bye muyitamu oba ye engeri gye muyimamu buli lunaku kati omuyimo ekika ky'omuyimo namba 3 buli musajja agufuna unless nga gwakasolo akako tekakola newe kaba kakola buli musajja agufuna kati mubadde mulowooza ndagamba morning erections. I'm not talking about those erections. I'm talking about how the erections happen. Namba 3 tulina omuyimo gwe tuyita nocturnal erection. Osobola okubinoonyerezaako bw'oba oyagadde okubitegeera more than what I've explained. Nocturnal erections is happening nga omusajja yeebase. Nabagamba omusajja waba yeebase akasolo kakola kye tuyita penile exercises which means keeyimaayima through just nga fabric akukutteko olinza okwekoona ku mubiri gw'omukazi kayima emirundi egisukka mu 10 nga tomanyi. Ku kino kikuyambako okubanga ofuna kye tuyita healthy penis mu abasajja naye kati kino kyapeninga tomanyi because your body is at relaxed ng'oli mu kye bayita REM sleep. REM sleep kwe kubeera nga weebase nnyo like in deep sleep. You don't even know what is happening to your body but these things happen to men. Guno omuyimu gubeerawo kyova olaba ate osobola ozuukuka ku makya ng'oyimye n'okuzuuka ku makya ng'oyimye it's part of that. Kati abasajja abasinga abatalina maanyi ga kisajja bulungi omuyimo gwammwe ogenda kusanga nga gwe tokyayima ku makya. Ku makya nawe oba oyimira eddakiika 5 of course gy'okoma okukula like ebbanga oba period gy'oyimira ekendeera naye osobola okubeera ng'oyima at least nti lino ninga nnyima akasolo ne kawangalawo eddakiika 3 kati kawangalawo eddakiika 2 ne kagwa it is fine kasita obeera ng'oyima kibeera kiraga nti okyali healthy oba okyali mu mbavu. Then nga tumaze okulaba ebika by'emiyimo gino abasajja bye bafuna ebisatu kiri ekirala ekya namba 3 oba ekisembayo tukireke but bino ebibiri ekimu kibeera stimulated mu bwongo bwa musajja creating ebintu ebisobola okuyimisa omusajjawo oba okusanyusa amaaso g'omusajjawo. I always say nti abasajja they are visual creatures. Kati creating ebintu byasobola okulaba n'akyamuka mu bwongo bwe. For example ennyambala yo gikyusa oba obadde oyambala bi-t-shirt mu kisenge oyambala ebiteeteeyi bino biddeera it's okay ddeera nnungi nange nziina era nzambala but not in the bedroom not when njagala musajja nzine. Bwe mba njagala musajja nzine I'm going to put myself out there ng'omuntu ayagala okuzinwa si ng'omuntu agenze mu lumbe. Ekinyambaza ekideere ekiro nga ngenda kubaka n'omusajja wange nenteekamu n'empale empanvu munda mbunze empewo enfuuwa otegeeza ki? Yambala obuntu obusikiriza obulaga ebisambi obuntu obulaga ku mabeere omusajja akutunuya agambe yoyo omuntu wange okitegeera ng'ayagala kuwuuta buwuusi olyoka obeere ng'osobola okumuyingira mu bwongo abeere ng'asobola n'okuba nti ne waaba ali eyo ku mulimu replaying ebifaananyi byo kubanga already biri stack mu bwongo bwe. Then omuyimo ogwokubiri kwe kuyiga okuweeweeta omusajjawo gyegyo emirimu ebiri gy'oba ofokasingako ggwe. Musajja olaba aleberalebera ng'ovaayo ng'okwatako ku musolo naddala ng'okutte ku gundi okwo ku kasolo okwo wewasinga obukolo
ne mu binege otuyita genital area mbinege busolo kasolo awo n'okwatakwata mukwawo tujja kutunira ebika by'emirimu ebiri mu bakyala naye nga abasajja oba olina omusajja ng'aleberalebera oba olina omusajja ng'akola biki mukwano yiga engeri gy'osobola otetenkanyamu bbaawo abeere ng'akunyumira naye sigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga n'okumentinga saba omukama abanjagalire abankuumire abampeera ebirungi ebyenkana obugulu bw'eggongolo mwebale kubeerako mwebale kungoberera mwebale kuwuliriza tubeera ne live streams buli lunaku ate olwaleero tugenda kubeera n'akaabakulu kokka actually nali nakasoma ku Friday eri kuba ye yali esembayo mu mwezi naye saakabala so tugenda kasoma ku Friday eno tubeera n'emboozi ez'abakulu bokka tulina ne channel endala eyitibwa Story Hub Luganda eyo yo wabeerayo mboozi z'abakulu bokka atayagala kuyima tagendayo mubeere bulungi mweraba